twogereko omukulu Dax Vibe has been power vinka. Twavuddeyo dda mukwano. Anedda mukwano. Tuli ku Serena Hotel. Serena Hotel tujja jogera. Tugimaliriza kuteka sabu kanyama. Lwaki Dax teyayimbye? Genda omubuuze. Byebiri byoyogedde. Genda omubuuze. Bane lwaki munyigiri Prince? Lwaki mukaka abantu? Yes, tetugenda kubeera nga tuli mu politics every time. Naye lwaki kati genda obuuze Dax Vibe omugambe lwaki teyayimbye. Nga tolimba balina hit okimanyi mbu hit. Naye kubanga tewagenze gi performing. Kati obadde obuuza ngani? Mbadde mbuuza nganzo omulaba wa show. Wayi wengere yeri. Yasamira. Tonsiga senyiga anti ogenda otabana. Ate omusajja omupya omanya abana abakadde baba nabo. Omusajja omupya bwo owange talina bakadde. Abayina abakadde babadde nabo era abakyalina byayagalayo. Kwano nedda okuba yatandika gyendi. We yatandika olugendo luno. Eri yanoba lumu. Ya. Nebibye n'abisiba. Nandawe yanazindeetera. Alaba n'omukulu omu yali yakava mu bufumo n'agamba yayawukana dda n'omukazi. N'omwana bayinayonga. Tubaliriza nnyo ku YouTube channel ya Fair Life Experience Uganda amanya neddoboozi nze Asha nava namatovu banange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo ndaba naye mwebale tulaba mwebale ku subscribinga n'omupya tulaba olunaku lwaliro nkwegayiridde maama oba taata subscribinga osharingireko n'abalala onyige naawe awali akadde bwe tuleeta tukuwa notification onako olwalero bwe twaguse dda Team Life Experience kandeke munnange ababuuzeeko ate era tutandikirawo nga abalabi bafala Team Life Experience ababeerako yes mwebale kubanga mu subscribinga mwebale kubanga mutulaga omukwano nabagamba buli munaatulaga omukwano naffe tujja kwewaayo okubaweereza yes manya abantu ennaku zino Asha bambuuze obuuzo nga bansanzeeyo owaaye nga twabamanyire okubanga muli bameka ndabako omukyalo omunene ndabako omwami omulala mubeera babiri yes nabo balina emirimu gye balina okukola emirala ate oluvannyuma bajja kutweyungako yes naye nga tiimu esigala y'emu Team Life Experience Uganda genda ku YouTube yo subscribinga genda wali akadde konamu sobole okubanga ofuna notification nga buli bwe tuteekayo video yes bagamba Team Life Experience bakoze ki bayingiddewo dda Asha twavudde mu weekend kyabadde kijjobi twabadde n'ebivulu eby'amaanyi oba ebyenjawulo twabadde n'omukyala Venka twabadde n'omukyala ow'engabi omugabi Irene kozi wangabaze ensansabaga gwetetegerekeka waliwo engabi enjaye engabi ensamba kwano tetuli bansamba kozi era beba ensansabaga naye nga nkujjukiza nti okuweereza tusinzira ano ku Silverback gweno munange yetaaze ebyokulya n'ebyokunywa yitawoko batunda olunaku olwokuna pizza buy one get one n'olunaku lw'Monday ebeera pizza buy one get one era nga booza n'emmotoka gweno munange yitawo kuba alina akaboxi Prince kaba kanyama yes nyama n'enkoko byonna nyama n'enkoko ne bakuteerako amatooke bannange banengera leetako it is so delicious yes so naye ate nga bbeeyi layisi bbeeyi layisi buntu butono nnyo anti omunnayuganda alaba nga yeeyiseeko bannange emitwalo 2 ekitundu ziba sente ntono oba teweeyiseeko nnyo they also do delivery yes everywhere you are yeah tuva kuno paka Ntebe tuva kuno paka Bunnamwaya tuva kuno paka Nekoboko tutuuka Nekoboko bakola delivery gwete genda onoonye Silverback yeah ku pages zaabwe zonna weebali so okubanga okola order you put in your order then they will deliver yes ate nga n'omukyala ayagala okulabika obulungi ow'omulembe omutebi ow'omulembe ayagala okulabika obulungi yitako ku Navas Beauty bakoleko ka makeup akalungi oyo gyali bulungi mubanja bingi omubanja ngenda mutuusaako obubaka gw'ayagala oteekako akakowekowe ayagala oteekako wigi ayagala okukolako ku mukolo gwo ate nga bakuwaka keya kali eri ke baalagira munaye noonyaako aba Navas Beauty enamba z'essimu osobola okuba nga okola ki ozijjawo ku screen Prince twabadde mu weekend yabadde masavu
ne tugamba Vinka alabika kigenda mulya yagambye abantu nno bannange mukeere mujje oli nambuza nga tukeerawa tetujja kujja naye nga njagala kwebaza abantu abadde Lugogo Cricket Off. Yes. Balaze Vinka omukwano. Yayongedde otulaga mbu y'amaanyi. The performance was good. The stage was okay. Good. The setup was, everything was good. Dressing code. Byonna Ataya yabadde nnungi nnyo. Vinka yakoze ekintu masavu. Ng'era Vinka kye twadde tukola ki? Okusinziira mu record label gy'alimu eya Swans Avenue. Kati eyo brand engeri gy'erimbwa eri brand. Eba erina okukola ekintu nga tekiswaza company. By the Swans Avenue erinnya lya rebranding ate erinnya oliwulira nti ti brand. Awo ne Elijah Saka we yankubidde ekisaati saakitegedde. Bino kituli, eno kyokye, wabula omwana yanyamba. Elijah Saka is it designer? Alimu olwa designer. Ayinza okwambala ndawe yange wano ebajjulu kusetinga ebintu bikoze biti. Yes, ati uyo abazze. Oyo bayitera Elijah Saka tuvuga speed. Kati waliwo kyadde kitambula mu sheeyo. Manyi Vinka alina omwami gamba noogo. Gamba noogo. Kitegeeza baba gamba noogo wa side ki? Eya yero. Naye ate kisaakinze okuneewuunyisa. Ba minister ba honorable babadde ku Serena. Obera tebabayise. Anti kati labayo n'abantu abalulusi batyo okubayigira. Honorable Namere. Kale n'ekirala kye nalabye Nyanzi. Serena corporate. Yali si corporate. By the way, nkulisaayo abantu ababadde wa Vinka. Naye nakinawiddeko mbu bayingiridde bwerere abasinga sikimanyiiko kituufu kyakyo. So mukuliko eyo. By the way, tubadde tusaba abantu ffenna tuli Bannayuganda. Buli muntu Prince alina side. Obayima muyina omuze ne Joshi bwe muba side yammwe ne tubaako kye tuggusa wano. Mugezaako tufutyanka mutulage nti tulina tunyigiriza. Ekololo twagenda ki? Kankubuulire mwagala nnyo tunyigiriza. So nsaba Bannayuganda we tuba tukolanga ekintu ng'Omunnayuganda yakikola twejjemu ebintu bya politics bino. Politics yaggwa by the way. Politics yaggwa. Vinka waba yafumbirwa omusajja nga munnabyabufuzi. Bannange tebitukwatako ffe ng'abantu. Temuwala na mwana na taata na maama famire yonna. Ebintu mwabitekamu nnyo ebyobufuzi so mukulikireyo ddala bamuwagira n'abagambye mbu tiketi baatulunze simanyi baagabye za bwereere. Abagijja ku 3 ekitundu ne bagizzaako 2. Ey'omunaana ekitundu ne bagijja ku 8 ekitundu ne bagizzaako. Kiri nti yafunye abantu. So tubakulisaayo nnyo nnyini ddala. Tukulisaayo n'abantu ababadde ku Serena Hotel. Ow'omukyala Irene Namatovu. Bonna yakikubye ne Masaka n'emukono. Anti yatabadde. Naye ate Vinka naba yakubye shame. Awo sijja kugenda awo myaka gyegyo. Muntu mukulu abantu ng'abo era tuba tubasubiramu ebintu ng'ebyo Ashanaba. Yanyumye okufaako obufi. Nalabye omukwano nga mungi. Wali nawe babeeredde n'omukulu. Namugamba ani be neŋŋamba naye ge nawuliddeko agali mu nkubo gagambibwa mbu Eagles Production enkadde egenda kuddawo. Asha twakyogerako wano neŋŋamba promoter tolaba mbu tuli wano tuwaana ebivulu. Promoter n'amalazawo Eagles Production eyo enkadde n'ekola rehearsals n'ekola ekivulu n'ekiteeka ekkololo. Tolaba mbu twali tuwaana Kingsa. Ekiyinza okuba ekkololo awo tokimanyi. Agali mu nkubo gagambibwa mbu Eagles Production naye temanyi kati Eagles Production enkadde egenda kuddawo. So kyansanyusiza nti Eagles Production enkadde yabaddewo ne Eagles Production ento n'ebaawo. Naye nga kyemmanyi balina kuba bumu. Era babadde bumu. Gwenda baawo omukati omukulu gwenda ba. By the way, papa yayimbye. Ena bisaala bye. Yayimbye, yawagidde. Ne ku share bannange simanyi na kumanya. Twogereko omukulu that's vibe the has been power Vinka. Twavuddeyo dda mukwano. Anedda mukwano. Tuli ku Serena Hotel. Serena Hotel tujja jjogera. Tugimalirizzaayo. Tutekasabu kanyama. Lwaki that's yayimbye. Genda omubuuze. Byebiri byoyogedde. Genda omubuuze. Bane lwaki munyigiri Prince? Lwaki mukaka abantu? Yes tetugenda kubeera nga tuli mu politics every time. Naye lwaki kati genda obuuze
Dax Vibe omugambe lwaki nga tolimba balina hit okimanyi mbu hit naye kubanga tewagenze giperforming kati obadde obuuza ngani mbadde mbuuza nganzo omulabalaba wa show naye nga Dax Vibe oli muyimbi wa kabi oli muyimbi wa ddala tukwagala nnyo naye ng'ekyobutagenda wavinka tekyansanyusiza mwandibadde mugenda ne muyimba by the way waliwo ekintu Asha kyoyogedde nze ndaba abayimbi bandejjemu politics okitegedde Asha kubanga balina okwebeereramu Asha naava okeera enkya otegeke ekivujo nkubeererewo Prince ntegeke ombeererewo si bino byakuddaawo mbw ate tulwanagana okitegedde so byebyo byabadde wa Vinka naye nga Vinka big up kuba naye bakuyita katogo Vinka twamumaliriza badde njagala nsooke lwaki obadde oleka Dax Vibe toyagala mwogereko abantu bajja balina okukitubuuza bakyagala naye nga Naalongo Louis we bali kwagala Vinka nakulabye wanyume wayitiridde gwe wasinze okunyuma mu sheeyo Naalongo yayitiridde okufaako obufi omulabye Naalongo yayitiridde okufaako obufi ku luno yayambadde nabiwa ekikazi kino nkyagala like so much bambi kirina life yakyo kyakoowa stress by the way abantu abasinga by the way bakoowa stress so mukulike eyo by the station mayanja yabadde ku Serena Hotel Moini Nantume yabaddeyo Ronald Mayinja ani omulala awo naye maama amazina ategeera zimwe nago saagategedde Nzai Magala yatye okwo tebakuyita kuzina kutya entyebuka Nzai Magala oyo Nzai Magala yatye entyebusa amazina okufaako obufi simanya badde n'omukyala simanyi naye nabadde nze nkusuubira kati ku Serena omanyi yagala nnyo corporate bayiraza Serena gye ŋŋendamu nabadde mulwadde wansiiga bisenyiga byontwalira abantu senyiga bonna baveeyo nga bafeenya kati kikyogezaako okutegeeza abali kuno abalabi bwenzi kuzungazunga totuulako wamu ebigambo bya Asha abali eyo nga mukimanyi mbu muntunuulidde nga nze ekyokulya kyammwe sirina buzibu ono yagezaako sookoleke oli kyakulya kyabwe ne banne Prince kati abakazi bamanyi bakufuna bakulina annina ye annina akimanya ate nange mubina ekikigwe yes ndi wakufa naye ye waye tukyali ku Serena Lwasa wamulabye bana Lwasa yazemu gaba ku ssente Asha nate ntakugamba Lwasa lwaki naye mpitayo kimawube nakyo kimawube yagenze nakwata ekiwato Shira Price namugamba tekiwato kya Shakira n'omwana oyo ayagala ne Lwasa bannaye takkuta bakazi era ye bwe yagenze ng'ayagala omukono guyitemu eno gukwate ku mabina eddogo libaawo oliraba eddogo weeriri balibaawo ne Lwasa nze ŋŋamba abakazi be bamutuusa mu eyo embeera omanyi abasajja bano mulina obuzibu mu Prince mujja okoma okwenda n'okulumya abaana b'abendi emitima abaana bajja kukolimira akantu kawansi kajja kukolimira nze mbabuulira ate bo bwe baba batulumya emitima ate wali muwala alumya musajja awali eyo mwe mugamba enkima tutala gwa kibira naye Lwasa ssebo yatulaze mbu akyalimu Lwasa yabadde naye ng'agaba mutwalo omuntu yagabanga akasente akayitira yayiwanga waliwo lwe yasikayo bando n'agitabwa ati takyabisobola owa nga tuvuddeeyo yonna Benita olutalo lwa Benita nno enewe lwakakkanyeemu naye genakoma okuwulira kisa kya Mukama mbu yabuukira banaye abantu abo banjwemu neesimanyi lwaki omwami ono bamuyitaani oyo iziti doni nambasa oyo nambasa oyo ulira ebigambo azirina Benita yani okubanga gavumenti yagenze mwana Benita yani okubanga gavumenti yagenze mwaniriza edda sebo gavumenti ina byeri kwate bituyamba so tebalina budde bwa Benita gavumenti ine byokola oli yamwaniriza muntu sekinomu so kakati mu bigata nti gavumenti yaniriza Benita sibitegeera nze oli yamwanirizanga ayina n'okuba mukyala we kikirizibwa so kakati temukwata ate gavumenti mbi yayaniriza kati Benita yani okubanga gavumenti yagenze mwaniriza yabuuziza Benita yani gavumenti si mukyamu ndi side ya 100%. Benita munnange yabadda obongo bumulowoozesa nti oba serebu si serebu bannange batikitoka ate mutuleke mutujjeko akajanja
omuntu okuvaayo kuyamba nojjera musaga bweti tofuuka serebu totumeraako nalabi yameze omanyi kibayita serebu tasirika ennyonnyole abuukira bukina abuukira kiri nga tannafa yannyonnyola serebu kyeki tebakimanyi serebu kyeki olina okubanga abantu okulaba toliwa abantu kulaba alaba toliwa public yes that's olina okubeera private mubayimbi olina okubanga obulamu oyo Juliana mwali yes Juliana tolabikalabika bwolabiseeko kibona omu ng'omuntu yennaga bane Juliana azze you know yes Asha nava kati essaawa zino onookola omukolo gw'okuleeta Juliana ne bamulabako ekyo kyokka amawulire gaba gawedde ne Juliana yakoze eki yabaddeyo kimala omwana oyo ekisooka Benita Madam Violence wazze Uganda biralamu kati ndaba kisa kya Mukama alinga akwokesa yatandise okwogera ng'ayogera ate yasooka kuba Nammeere kati ate yamaliriza ayogera agamba ngenda kutwala ewa Nammeere wa Honorable Minister yavuddeyo n'akola statement ye n'agamba takyayagala muntu yenna kumulippira Nammeere naga takyayagala kigambo kya muntu yenna takyayagala muntu yenna kuddamu abo abadde bakola post ne bataaginga ebifaananyi bye abo bamwogerako n'agamba takyabyagala ayagala bamuweemuka ku kitiibwa ate njagala mbabulire omusajja ekyo kiraba kyenjogeddeko kimuzeeyaani kibadde n'omukulu Shalom oba Shalom nakalabye ke yagambe n'agamba nze sisobola kwogera ku like yalaze mbu oli class siri mu kiti ekyo Magala yagambye Minister excuse me sebo yagambye nze nga bwondaba sisobola kuba mu class ya Nammeere is a class kati essaawa zino bwe mba nteesa Magala nyina wenkoma levo zange naye nga ate awo Magala namuwadde ki credit yes olaba nga Shalom yagezezzaako omusika ng'amuleeta naye namugamba awo sijja kwogerawo ezo grade nakola ki ezo grade sizendi mu grade zange nyina wendi wano ntambula nammwe Shalom wano we tuli bwe ngamba okwogera ku Shalom nsobola bwe ngamba okwogera ku gundi Kasuko nsobola ntambi nsobola kitegeera naye wali ewa Minister class ki naye nga kituufu omuntu Minister eba government ennamba obadde okimanyi era bw'ovoola Minister obeera ovodde ki government kati njagala Asha si mu bubi omwana oyo Madam Violence Benita kyalina okumanya yazzeewa Uganda yatugambye ajja kupambanawa Uganda bw'anaaleeta omuliro tujja mulaba ewaabwe mukyaleeko abalule ffe tusigalawo wano Asha n'ekirala Benita nze amagezi wamma genkuwa bantu bangi ababaddeko ebweru ne bakomawo e Uganda mu bubi oba mu bulungi naye bakomenkereza batya ne bajja wano ne babakozesa like abantu abadda like tubayita batya abo naddala abo kuba bana babeera ebweru ba content creator ne bakomawo wano ne babaleeta wano ne babakozesa bano ab'ettaka baaki ne babalangira bakomenkereza era babuze webalinze nyina nno bemanyi wano sijja bamenya ebweru eri nali mbatya naye kati bali wano sikyabategeera wano twalinako Yiga Sharif yali w'amaanyi ku TikTok era nga tumwegomba era nga tubeerawo Yiga Sharif ne womunoonya ku For You page takola ki taliiko kati Benita Madam Violence kakanya akajanja tuulako wamu toyogera nnyo oli talkative but eno Uganda biralamu eno ku ground biralamu badde obuuza Doni Nasa lwaki onyingirira we mba nziguse njagala okone ku mwami ono Doni Nasa buli kyayogedde kyadde njagala naawe okyogereko Asha tukireka omwana we bamukimyenga mukungu nga ne Asha naava ateeseze ebyayogera Asha kati okimanyi ebintu byeyogera biyamba eggwanga yes naye essaawa zino omwana bamukimyenga abakimaani gundi ani ono gaayo ono yani jobless billionaire si mukwano gwange sigamba nti mwagala nnyo nonono simuyinaako buzimulabulabi as a person nekyeyogera kitufu wabiraba byeyayogera yalaga nti Benita bamuleese naye baagala muliirako ki sente kugamba muze jjajja waffe Mr President owe Uganda
omwana ono yeetaaga buya naye ng'eriyo bannayuganda abali eyo abatali bulungi amalwaliro temuli ddagala kati ono omwana yaani simanyi nze nti sironda simanyi bane tebamuntwala nze simanyi nabitambula mu yamugambye agenda muwa omulimu mu president yamukwasa omulimu era n'ekirala nze Prince siina gwe mpagira kubanga siina nsasulira muzigo gwange tulwana Africa tutoba ffe kalaliredi waba manja nze yesasulira wemba n'ekinuma nze eryejjanjaba kati siina gwe mpagira naye bane tusaba baminisita betwalonda oba abantu abaabalonda mubawe ku bitiibwa omuntu yenna kati ng'oyo waliwo ebintu ebiruma eggwanga bye mwanditunuulidde ddala n'okutunuulira oyo atalina makulu bayinti atalina makulu bayitawo mu myezi esatu egijja tumwagalako abe nga atulwenii tekisoboka kati kyenkugamba mu myezi emirala egi twagala tumulabe ng'era bwali awo mu mawulire tajja kuba takyaliwo tasobola nalabye nga buli omu alipira serefe yono kale abakijjanya bannayuganda muyina amaalobenita bamwekubisaako ebifaananyi nze banne awo situukawo nze banne siina maalo era nze Asha navuddeyo nekola statement yange honorable nammere minister mamito wa papito tugende tuyambe constituency yaffe tukole content wa constituency yaffe tukole busako tuyambe abantu eyo content abeerewo kitegedde abantu tusobola okwetegekera ekisanja ekinakola ki ekiddako ebyo tubiveemu tebirina makulu oyo mwana atrendinga mwezi gumu kati keyatuuse wano okuddamu omulaba mawudde ng'atubuzeeko waayo tuba tukyali ewa Benita nga tuvuddeyo abba yakubye oluyima n'abagamba nagwe eddalu naye bannayuganda ki kirwaki temuva ku mwana yayimbye oluyimba n'abalaga nti yagwa eddalu kyokka era mumwesibyeko omwana yabalaze nti yagwa eddalu mayanja famire wesiva naye maama omwana oyo nze nange yannemeseza Asha naaveera ebigambo byampeddeko mukazi we ali kuli atuvuma nendayabye omukazi olubuto lukuze bw'atuvuma mu luzungu twawulidde nga beach nze nakomenti nze ne ŋŋamba byonna byogera bituufu wadde sibitegeera naye ng'okimanyi mbu mukwano gwe gwetawaanya akakyala mukwano naye bakyali baana bato kati yagambye tumwegayirireko adde waka nange naye ng'era mukyala abba koma weewaka naye ng'anaabiwulira yogera luzungu mukyala abba Mrs. Abba bafuse ba Mrs. ne Mr. Omuntu omubeera nga mbeeramu ba Mrs. Okay, Mrs. Abba yogera luzungu. Can you please come back home? We yes. need you. Yeah. Me and Abba. Yeah. I'm a brother-in-law. Yeah. Even me am sister-in-law. Now what you saying? Yeah. Nendi senga. Ate golisi onakuba senga makago gono gatabakanyagala. Nayenga Abba Makas mayanja. Mwana oyo mulaba Asha nabo inachiwagira wazira nakululi omwogerako kitezaala tekikola ki ekyala naye nga Abba Makas waliwo yanyumidde yamugambye mu this family Abba Makas nayina ebintu olumu nange byakola nendabanga waliwo ekitaembabuli ayina akavidiyo keyankoledde ng'ali mu mpale wali wabeera disorganized tayambadde saati naye ng'alina obuzina nengamba kakati buno obuzina abukedde bukeze oba bwenduza yaziriga ssaawa 3 zakumakya nengamba Abba Makas wano watuusiza soyo nga tumumaliriza omukyala Anita de Diva yali muyimbi wa dancehall wiiki eno yennyini yavuddeyo n'agamba Landlord amusibidde ebweru so kandabe katusooke tumupuleyinga byayogera mumulowooza nti buli kizibu kye tufuna twogera olw'okubanga tulina amannya oluntu lwayogeddeko ne mwasama mwe mwasame. Don't charge, you don't know. Ne bwe twakolera tubabanja na kati banatuwa ssente kyova atugwa ne mu bizibu. Nze sibeeranga situukangako mu mwezi nga wakati nga sirina kusasula. Ne be mmanja bakimanyi nti tubabanja naye tebatwadde ebibiri n'ekirala esente ziri mu nyumba mweziri zo oba tezirimu kyetegala okumanya
nze nabadde nkomawo kukola mpapula zange kutambula kugenda bweru kuba Uganda naye ejeba Uganda ejeba by the way kankubuuzeeko nga ggwe simanyi oba ebiseera ebyo wali otya badde njagala tusooke tukayimba akayimba ani gwekotera okunyimba 00 Anita 00 Anita na sukali 00 neno yali ngoma abagambye bamubanja naye ayina bakola ki babanja ate kanzire ku saidi ya Anita lwakuba teyagadde kyogera bayimba mu biseera bya campaign alabika tannakola ki tannasasulwa naye nga atya okuvaayo okukola ki okwogera so Anita toyisa mu ngero jangu bannamawulire bakuwa omukisa gw'obanja akitegeera manyi naawe byoyitamu naye n'ekirala abayimbi naddala abayimbi sijja muyita upcoming oba abayimbi abataaliko mu bibiina ngeza ku Eagles lwaki ekyo ekibiina kyayina empisa ng'era nsuubira tobeera mu Eagles nga tolina ki mpisa bw'obeera tolina mpisa oba ogenda swaza kibiina abayimbi abajja oba abaaliwoko nga temwali mu bibiina muyigire ku bakulu bammwe tosobola kuvaayo n'ovuma bafaani bombu munja samira you know lwaki ojja ku midiya ate tuvuma bagenda kuvuma Anita because tokyaliko wagwa tetwagala kumalamu maanyi I don't know olaba Anita alabika yeekuba ebidagaladagala naye nga Alien Skin bwe yagezaako muzza bw'olaba teyadda Alien bwe yalwanako n'abayimbi abo nga abawaamu ataagezaako kudda manya tolidda so Anita tubadde tukusaba bagenda kola bwakaddaama tetumanyi so Anita weekumeekume weeyoleyoole weegattegatte obeere ng'ate okomawo mu bannayuganda nga tobavumi bw'oba oyagala kambaka ng'ogenda kujja ku TikTok ovuma abantu mukwano bajjamu isi togimanyi TikTok anti eyo naginnyonnyola abantu ekuvuma tuli bwe tuti ku TikTok looyo abeerawo omulamuzi abeerawo abalabi ababeera mu kkooti bakola babeerawo eggwako era ne bagusala kati gwe jangu ng'omaliridde tobabamirako bano abaana bavuma ngambye akagamba awo naŋŋamba awo nsanze namugamba comment section togira naŋŋamba Prince Liam bino bigambo bigamba nkyali mulamu comment section ekuwagira paka kutwala luzira anti bo bawaga okimanyi ate ffe wano ku TikTok tusobola okukuvuga paka ng'okoze ensobi kituufu ate ne mu nsobi tukulagamba oli kuki oli ku kituufu bw'omala okufaako wobadde ne tugamba wetumwagala ashawo wetumwagala tuwaana naye nga tetuli mu kuwaana leero ntwalako mu live band nyumye nnyo kituufu olabise bulungi nnyo naye maama omusajja omupya ali bulala akaviri tekakyaweza na wiiki sajja wange yamponyeza abasajja naye ng'abali onaabawona bajja bange olaba n'abatali bajja bange bandoga tulina amawulire ag'ennaku mawulire ki waliwo omwana ow'obuwala ono gwe basse ye bamutidde ki omwana oyo story zaabwe tezigatta kigambibwa mbu story za njawulo waliwo story eraga mbu omwana ono ow'obuwala omu yasse munne naye nga bw'oba otunuddemu asha abaana abo wabalabyeko oba walabyeko bulungi omuwala omu gwe bagambye yasse ne gwe basse ng'ono omuwala eyasse talabika kubanga alina omutima ogusobola okukola kyokusalaasala omuntu n'amusalaasala n'amuzinga mu ssuuka ki enjeru naye nga bagamba mbu ate omuwala oyo eyasse n'avaayo n'akola post emu ku TikTok nga post eyo eraga mbu balina dating site bagiyita Tinder dating site banoonyezaako abasajja biki n'abamine banoonyezaako abakyala kati balina omusajja gwe baafuna omuwalabu w'e Dubai mbu najja n'abakwana n'abasaba ka 3 saamu dozo kiwulira 3 saamu okategeera kati bwe yabasabye ka 3 saamu
mbu bwe yamaze okubanga abakosa mbu okubasasula zabadde miliyoni mmeka 3 naye mbu mu kumaliriza omusajja oyo yabadde agenze kunaba mbu ono gwe basse mbu nabba sente yayabe sente dola n'azibba n'akola ki n'agenda nadda eka n'alekayo oli kati oli omwami ne yeekengera ono namugamba mubbye sente zange njagala sente zange kati ono nasigala nabwe yazze namugamba kanzire ewaka njogere n'oli tukuddiza eki kati obwe yatuuse mbu ono n'agamba ono omuwala gwe yasse omuwala n'amugamba zino sente zikyusa obulamu bwaffe kati ne basigala mu kusikangana ki kakati ate nekitulaga mbu omuwala n'atulaga mbu oli yazze n'afumitafumita omuwala ono n'amusala omusajja kakati gwe oba olabaawo bigatta ate sitooli endala nejja nga omuganda alina oluganda ku muwala gwe basse ng'agamba bwe batuuse mu nju balaga enkwagulo n'okulwana okwabaddewo nga sitooli ziraga mbu ate mbu waliwo omuwala omulala eyasoose n'ajja oluvannyuma era mbw aba waliwo asikaali mbw ate n'amuggulira mbw ate ono n'ayingiza emmotoka mbw ate ne bajjayo engoye z'ono gwe basse ne bazifulumya okitegeera sitooli eriwo ng'oli tannadda aliwa ku mulimu owulira sitooli ey'okubiri kati ng'ono asigala connection baconnectinga n'oli naye ndowooza ng'ono annasesema ssente ki ziri eri ddoola kati ono kwe kubanga yakozesezza olukujjukujju bagamba kigambibwa mbu ono omuwala bwe yakomeyo saadde sawa nga 3 ez'ekiro 5 ez'ekiro 5 n'akomawo kukola ki kwekubamu oli eyatulaze mbu wabaddewo okulwanagana ng'oli bw'alwana balaga mbu wabaddewo okulwana nga bwewamusala kubanga tewali kusala kulala bulago kuba basanze ensinga ekutwa ki ekutuseeko ng'esigaddeko katono naye kiba kiraga ki asha abaana ab'obuwala mwakyogerako ne Diana wano bayige okukola abaana ab'obuwala kakati balina dating site ezo zebabeerako zibaleetedde nnyo obuzibu dating site ezo zireese obuzibu mbw abaana abo ab'obuwala tebakyalowoleza mu kukola oli jjukira 3 saamu ezo zekimanyi be bayita 3 saamu 4 saamu sente ezo ziba zezimu ng'omuntu ng'akuapproachinze one on one ziba za njawulo kuba kaba ka service kaki kanjawulo naye bwe baneetwaliramu obwo obulamu tukyalaba kafono omuwala eyafa yaani ow'ennansana gwe battira ekyanja omuwala ojjukira mbu n'essaga ze naye zaatubuzaabuza okufa kwe byalimu matankani naye ng'era byebimu katono abawala bano balivinga obulamu bagenda kukeera ku makya alabe Sheila Price avuga Benz alina iPhone 17 alina ne iPhone 16 ate alubirira ne iPhone 18 ekola ki naye nga tamanyi ayita mu bulamu kyo okufuna ssente ze n'ekirala wano e Kampala osanga omuwala ng'alina 17 naye nga takola okategedde nga buli kiri abeera mu bbaala kati nabo abaana ate nze Asha nina emirimu kati gye nkubamu ebituli omuwala kasita ngamba akola mu hotero simanya restaurant abo abaana abo abakola mu zi restaurant ezo simanya akola colives okatono badde bagamba akola colives ono omulala eyasembu akola ku hotero kitegeera kati ssaawa zino bagamba yafulumya eggwanga mbu ali Kenya mbu wabula abo tubamalirize so wiiki ewedde omwami kukuwaza banga Katenda ani Isaac Katenda presidential yabadde mu lubiri ng'akyaliddeko Katikkiro naye katuwulize Katikkiro kasubwe ngamba tunumira ekakwefulana towulidde bwe mba mwogera temuwamala tokkiriza muntu awulira ku mukuku ennaku zino abaana bakubawulira oba balina abazadde balina bazaalo maama wo nga gyali awantu watudde kannabuguliro bw'alaba akanva ku n'omugamba oti babyogera babwemula naye ofuna obuganza obwo obw'amaanyi bwe kiri kubanga ebyo ebisasamaza bikyamula
abantu biringa akabibi kakwa ku kyalo bagamba nti kakira engoma kulawa kankome naawe bannange tweyanzizza nnyo Mr. Katikkiro waffe Peter Mayiga ow'ekitiibwa taata onansonyiwa ndi mwana wa Mumbejja gusinze Katikkiro tweyanziza obubaka obwo naye bannayuganda basusse okutuwemula tetumanyi kye twabakola Katikkiro nkuloopera tetumanyi twazza gwaki abantu okujjanga ku midiya okutuwemula banaaye nze nange nasazeho ku mutima gwange sigenda kuddamu kyaza muntu ku kyano yange ng'awemula mukwano gwawemula beerayo banange gino emikutu oba bino ebintu tubikola naye abaana abato babiraba abaana abato bakwata amasimu imagine ng'otudde mu kamera n'omuntu ng'okuyewo ekintu pwa ba content creator betukola nabo betulinamu mu mulimu guno tubadde tusaba abantu naddala abawemula tubeeko ne we tubakomya bagenda twonoonera kyano omuntu ajagamba nze siraba kyano yoyo kubeerako bawemula oba okitegeera Katikkiro nkuloopera weebale kutugambira ku bantu abo bannanga abantu mususse okuwemula gwe n'ovaayo nga bayizawo kyalina kyayogedde nti ekigambo ekiwemula kikyamula tekiwangaala erinnya eryetutumu liggwawo mangu oyagala oyitawo mangu naye togenda kuwangaala tulabyeko wano abayimbi bangi bazze mangu bayisaawo n'ezimba omusingi kuva wansi banaye nga towemudde osobola okikuwa oyo naye asiba atuwe yagambye kasuku ngamba gwe ssebo yefudde atawulika so nga tuvuddeyo eyo waliwo agava e Dubai gagambibwa mbu omukulu yaliko omuyimbi Baby Rich yabadde akwatiddwa naye tetumanyi yakwatiddwa nange namulabako ng'ali South Africa kati nagenza okulaba ng'ali Dubai so tetumanyi nsonga kye yamukwasiza babadde bantu basatu n'omuwala then n'omulenzi omulala okusinga ate bonna bankyukakyuka mbu agagambibwa agali mu nkubo gagambibwa mbu babakutte tetumanyi nsonga ki yabakwasiza naye katubasabire baveeyo balina visa njagala twogereko naye Espagne naye omugenzi Alex mukulu n'omukyala eyava mu Amerika mukyala muto abadde mu Amerika yakomyewo awanda muliro anti enjuba gitwala naye nga ennyumba bagitwala mu nju muno mubaddemu alimu yono abadde atera okuva mu Amerika najja era ng'agamba mbu ye nga ye anyway bwe tudda mu story ne tuwuliriza n'ebigambo bya Alex mukulu omugenzi ono omukyala mukyala muto gwe tuyita mukyala muto waliyo ne mukyala mukulu ono girlfriend mukyala mukulu baali badivorcinga nga yafumbirwako naye walala n'azaalayo abaana naye n'omusajja oyo yafumbirwa yali w'amaanyi ku CBS awo naye yafa naye eri bamulekera ebintu gyali mukyala mukulu naye ne wano yawanzeewo naye omuliro ewa mukulu kati mukyala muto yagamba ennyumba eno bwekuba bagifuna bazze bagisasula ye naani era nga naye awaayo kaki kyokka ate ebiri mu nkubo biraga bwe ennyumba wava muno ye yagisasulira ani Alex mukulu yes omukulu we wava naye waali tunaamutuukirira era kyemanyi banaamunoonyako omukulu wava muno naye ne bagamba abanja mmeka 4 miliyoni 4 just kati mama Fina yavuddeyo n'atuvaluiringira enju enyumba awo wali mu buwumbi 10 buwumbi ki 10 ekitono bwabanga ye abalaabalamu alina awantu walina weefaananyirizaamu ngaawo ate walamu kosinga awo naye yagambye awo wali mu buwumbi 10 kati evaluinga kati ekitono nyera balanga 7 oba 5 nagamba babanja miliyoni 4 kati yo n'omukyala ayagala bamuweko naye atejjukira teyazaala wa mukulu sooka olindeko ngaonye okyusizza obulago sooka okome wano Asha teyazaalamu mwana mu maka oli ye yazaalamu gwe beeta ono teyazaalamu talinaamu mwana abadde mu Amerika naye agamba yabadde alabirira ani nezirabirira mukulu ng'era yamuwa ssente era yalabirira n'ewaka era ng'asasula naki ne bills era n'okujja mu nnyumba eyo baava mu muzigo obuki bonna ono bwe yafunira dirizo ezamutwala wa
n'atadda era agamba yayitako ku Alex mukulu babeere bonna eri Alex n'amugamba siva mu Uganda najjango kukyala gwona ajjango okukola ki okundabako n'akola ki n'alemerako naye nze kyembadde nteesa omukyalo ono newankubadde wadde teyazaalawo omwana amutima omukyala yakola ne Alex mukulu ebintu bamukuba ekikono ndabayo n'ekirala embeera omukyala gy'alimu nayinako omwami oba nafumbirwako sijja kwegana kuba emyaka gikuze omwami oyo yayina nemugana okukwatagana obutakwatagana naye namusanga n'abaana naye lumu yampa statement n'aŋŋamba mu bulamu bwange gwombeereddewo oba gwobaddewo oba gwe okuziza abaana bano saali nabo bbanga ddene but relationship yaffe eze ewangaalako n'aŋŋamba newooba ozadde newooba tozadde omuntu tavanga eri n'agamba n'ava kino ekintu si kikyo because nfudde ndi naawe okitegeera ono eyazaala yanoba yagenda n'ava gwali mu maka muno omukazi ono ndi ttiimu ye baagalako munyigiriza baagala olaga nti yazaala naye omukyalo oyo mutuufu tumuwe obudde bane gavumenti tusaba emuyambe abakazi naddala batazadde mu maka g'abasajja abo bano abazaala abaana bedda abazaala ebbali baagala bafutyanke ono omugenzi nti afudde ono yaaliwo obanga gwe bakwatagana naye baagala bamufutyanke bano abazaala balage nti balina ki obuyinza naki n'amaanyi naye ng'omukyala mutuufu era naye nze n'ekirala kyemusaba simanyi oba kituufu ave mu interview bagenda mwokesa agenda kwokya walabe Shalom bwe yamuggyeko interview nadde eri n'abyogera toko nga batudde eri ne bakasuku nabirabye okitegedde n'amujolonga kuba yamaze omuggyako wano interview nendaba ne gundi naye yamuggyeko interview kyembadde nkusaba nnyaba ali omukyala w'omugenzi Alex mukulu baku is interview bagenda kwokesa fokasinga mu following procedures entuufu muyingire mu zooffice entuufu ofune portion yo kubanga bagamba omukyalo ayina kufuna 25% yes byobugagga ebyo nebakubadde teyazaala mu mwana ayina okufunako portion ye kati wali bamukuba ebikokola naye ne bannamawulire baneemususu okozesa omuntu ensobi ate nodde nono muba mufaaki yarabbi era essaawa y'olwaleero nalabye interview zemuyitiriddeko obungi manyi bannamawulire babuukira kiriwo ate buli ekintu bwe kiyitirira okola ki ensobi era mbadde nkusaba mami va mu kamera osooka oconcentrating ku bintu byo fine obeera USA naye era ojja kumala ozzeeyo USA naye ye ekimuluma nze ndaba USA gyali ali ku bulamu bw'omutambulire naye ndowooza ekimuluma amaanyi ge yateeka okubagamba baava mu muzigo ne bayingira ennyumba eyo simanyi ennyumba eyo yali y'abasirikale ku mirembe gy'ababiiri obote ne bagigula kikulaga nga bino ebintu bavudde wala ne bava mu muzigo ne bayingira enju bagisasudde ennyumba ngaaga amaka okubanga kale galina ebbanja lya miliyoni 4 nga galina value ya buwumbi bumeka ne bwe buba 5 okitegedde kiba kitegeeza sente zikolaki weeziri awo kati nze kyensaba bamweko portion eyiye ekyo kyo nange nakkiriza mulwanirira wadde teyazaalira mukulu baana asha nze mbyogerera ndi wano mu kamera nenva mu bulamu bw'ensi eno omukazi gwendi naye mu bulamu ofuddenga waali oba nyina gwe nazaalamu yaba n'obuyinza ku bintu byange kati oli wagenda kikyoba oŋŋamba portion gye nteekawo kubanga era amateeka mugenda mu mateeka abaana bw'oba olina abaana nga bazaala mukazi omulala bafune portion yabo naye ono ate bwe gaba maka alina okugasigalamu akoleremu byayagala kuba yaba mpoze eki kuba bagamba n'omukyala abaiddewo Alex mukulu mu mbeera ki yonna oli basaba ne divorce omuntu wemusabira divorce oli omukulu kiba kitegeeza oba okoze eki oba tomwagala oba omutadde era ono omukyala mutuufu bamweko portion eyiye naye ba mu mawulire tweyanzeege ate nga 28 Novemba tugenda kubeera ku Sena Hotel ku kivulu kya mwana muwala Mary Bata Mary Namakula banange tugenda kwetala nga 28 Novemba tuli ku Sena Hotel banange basire weri banange mutegeke engoye
mwetegeke essaawa ekijja si muntu ekijja si muntu bwetyo no bwe tubeera ku Life Experience Uganda era tukuweereza amawulire gonna agabadde mu wiiki tweyanzige gwe nnyabo oba ssebo atuwadde obudde okutuwuliriza n'okutulaba Prince era nga bizinensi yo bannange njagala musule bulungi mwebake bulungi mubeere bulungi ate okusula obulungi olaba n'omuntu asula obulungi n'asula bannange bw'osula obulungi n'omukyala yennyini ebirooto byaloota nga ali naawe biba biralamu jankuwa kadove kava akalungi kadedi kava akalungi nkuwa essuuka ennungi webake mu neti ennungi obeere ku fiber pillar ennungi nga bwe webaka obulago bugwe mufune mattress protector mu protecting ng'omufaiso nga ne bwe mba muzannyi teba kuwuga mwenye ku Prince Liam official awamu ne Shanalisha Beddings Uganda tujja kubanga tuba tusaka embere tubaweereza ate nga Navas Beauty we balinnye Makindi okolako gwe mukyala yeetaze makeup omulungi kuhingira kwanjula mbaga banoonyeko wali eri Makindi namba z'essimu ziri awo ogenda kubanga oziraba abakyala bali balina kasabisa akalungi gwe w'omosirike bwetyo no bwe tubeera ku Life Experience Uganda mubeere bulungi mweraba